abaana mwenna abatuwadde omukisa guno ne mujja mu compound yaffe muno mu maka gano ne mutuwa omukisa okusabako nammwe tubeeyanza nnyo mweyanzeege. Abakulembeze mu biti byammwe sisobola bayita bagomuledi kubanga eyo sinatuuka naye nzija naye akagambako gomuledi kansanyusa. Tubasanyukidde nnyo mwebala okujja okusinga okujja okusaba naffe. Thank you very much for coming to pray with us. We could have invited you for something better than just a prayer, but we know there is nothing better than a prayer. So we thank you for honoring our invite. Mama Sise, Kojase Mukasa, Baba, Batata Baba Nabange Mena, Bachala Baba Mibange, Basenga Baba Na, Mena, Bebaza, Mwebale Kutia Kubao. Banama Ulide, Bebaza Mungeri Yamwe, Mwebale Tulemezanga ko kamera. Mwetuli. Singa temuliiwo kirabika tetwandibadde wala nnyo gye tuli. Mwebale kulemezaako kamera myaka gino 2 gonna. Firebase Army. Njagala kubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Mbamanyidde emyaka. Nina abamu be mmanyi babulamu emyaka nga2 ne badda. N'olwaleero tulina abapya be tulabye. Naye temundeetera baana simanyi lwaki. Ate nga mbeera mmanyi mwagenze ku bufumbo. Beebaza. Thank you very, very, very much. First of all, for packaging our artist, who has now become a major personality in this country. Thank you, Firebase Army. Muyimirire babalabeko, bana bamute babamanyi. Bebana abakabi, ba Firebase Army, ba packaging omwami Kyagulanyi, ne bakutuka social media, giweze emyaka emeka? Myaka 10. Myaka 10. Bebano ba Firebase Army. Mu nnyumba omwo tulinamu ekifaananyi Father Makanga kye watuwa. Twajjako eggayaza ku Kereziya okusaba nga tumaze okuwangula akalulu k'ekyaddondo. N'otuwa ekifaananyi ekyo era nakiwanika buli omu bw'ayita. Nakiteeka mu kifo n'abaana abaffe we batera okuyita. Kiriko scripture egamba nti let no man despise you for your youth, but be an example to those who believe in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity. Kuliko ekifaananyi kyange ekya taata wabbali. Scripture eyo buli lwe tuba nga tulinga abeeyongerako tusinkana nnyo abantu abatuyisaamu amaaso olw'emyaka emito. Naye tukomangawo ne tusoma ku scripture eyo ne tumanya nti tuli b'amaanyi mu Katonda kubanga yabasazeewo. Mwami Kyagulanyi nkwenyumirizaamu. You are my role model. You know you inspire me. You have raised me to be who I am. And I tell people that I am very lucky to be spending my whole life with someone I learn from every single day. Celebrating your birthdays as time goes by means a lot to me, more than it means to you. Because I appreciate your life, I think, more than you appreciate it for yourself, because I learn more from you being alive and from your experiences. Nebaza Katonda yatusinkanya kubanga nali badde siri wano wendi singa saakusanga. Neegombanga nnyo kuba ow'omugaso mu ggwanga naye nga simanyi ndikikola ntya Katonda n'akumpa. Era olunaku luno olwa 12 February ndwebaliza Katonda. Kibi nnyo nti maama ne taata tebaliiwo leero naye nga nandyagadde tutwale eddakiika emu tusalire emyoyo gyabwe.
mu dakiika emu tusiriikirire abasobola okusituka tusabire ku myoyo gya maama Nalunkuuma ne taata Zeisentamu. May their souls rest in eternal peace. Ntera okugamba mwami Kyagulanyi nti maama we bye yandiwoomeddwa nze ndiwoomerwa. Era sinkanangako maama naye mmanyi nti kyoli ye yakikufuula. Kubanga qualities zo zonna ziraga nti omukyala ye yakukuza. Nkwebaza olw'ekitiibwa ky'ompeesa, ekitiibwa ky'ompa oba balaba oba tebalaba. N'okunjagala, n'okumpa platform n'enjogera kyenjagala nga tonsaliddeewo. N'okunzikiriza n'enkola byenjagala okukola nga tonkomyeko mpozi ng'ompadde guidance. Nkikwebaliza. Njagala okukwagaliza omwaka ogwa 3 mu Emenda omulungi. Nsaba Katonda akuyise mu biseera ebijja, ayongere okuwa amaanyi, nange nyongere okuyigirako ebingi. Kubanga the older you grow, the better you become, just like your name, wine. I look forward to spending the coming years with you, and I pray for a happier, many, many more years to come. And I wish you a very, very happy birthday. DJ kubawa wakaimba leo that's how much we love you. What better president can you have? I want to recognize the presence and arrival of Aziza Zion. Ragamuffin Bimpa also is with us. But also most importantly, Mr. President, we are also here with the president of the district, Kampala. Mr. Patrick Kanyomozi is with us. And these days he's not only doing that work, but he also started a very particular association, Stingy Something Association. I'm not following very well the matters, but now that he's here, I will fully get addressed to the same and understand whether Joel fits to be a member or not, Senor, being that he's yet to be a Salongo. I'm not aware. He has not come to my office for the lessons. Ladies and gentlemen, I am humbled. Being a Waiswa, I know the weather will not intimidate me, but I am very privileged and humbled. For my lifetime, I had a particular character that was very difficult to put up with, because if I had the mind of something, you could not come and change me, no matter your status and class. I have met everybody that would say you matter, including President Museveni. I met Mr. Museveni, I met Mr. Bestie, I met Mr. Mao, I met Mr. Mbabazi.
But I want to attest to this. There is nobody I have met very different, very down earth, and yet he has been up there like Honorable Kyagulanyi Ssentamu. He has